Andu omunga yazaala abaana 10 n'abalawerera n'abalabirira n'abambaza n'abasomesa. Naye olw'omulembe guno gwa Museveni abaana 10 nga tebasobola kulabirira na mwandu omu. Muloza abaana butaagala. Nze Sandye Gombe kuzimbira maama wange ennyumba nnungi ne taata wange. Sandye Gombe kubaliisa bulungi. Sandye Gombe kubambaza ne babeera bulungi. Ne gavumenti eno yatufunyafunya dda obwongo n'amagulu n'emikono tulyawo tuli bazzolo. Nina mwabazadde mwagala tubeere bazzolo. Mwatuweerera ki? Abaana bagenda tuuka bagambe lwaki mwabazaala. Baba bonyeebonye ekimala. Beerwanako bagala okwerwanako mubayita bafujjo. Si bafujjo. Bagala kukyusa mbeera. Nabo beyagalireko mu mbeera nga nemwe mwayagalako emabega nga mukyatunda emmwanyi zirimu ssente. Nga mukyatunda amatooke ne mwambala buli Krisimansi. Kati bakazi bameka abambadde olugoye olupya ku Krisimansi eno. Bakazi bameka. Bakazi bameka abakoze enviiri ku Krisimansi eno. Hamu balina bigundi byabwe eno simanyi babiyita batya. Agenda n'akyozaamu n'akyanika wali enkeera n'akikuba ku mutwe. N'akikuba ku mutwe. Kuwandyagadde naawe okugamba ng'obeera mu wiigi simanyi wiigi enkadde. Esiwuuke. Bakazi bameka abayambadde engatto empya. Bantu bameka abayambadde engatto empya abasajja bameka. Budde bajjajjaffe baalyanga ennyama ne basala embizi namba ne bagirya ne bakutta embuto ne zizimba. Ne basala embuzi nayo ne bagirya. N'ente ne bagyesonda. Naye twalya akanyama ku Krisimansi ne kaggwamu mu ntamu. Nakati ne bwe zigenda oziwunyamu tezikyawunya nnyama. Mulembe guno. Mulembe. Gwe mulemeddeko mulembe. Abagamba nti kabali mwe muli mukuwagira Bobi Wine omuyaaye ate olaba tusimba emabega w'omuyaaye ng'omulungi otya tukyakwesiga tali muyaaye kolanga naawe oba opondoose nnyo abantu okusimba emabega gwe bayita omuyaaye omununuzi waffe gwe omununuzi waffe gwe tulaba. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba ng'otuuliza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, okoonene mukadde, temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message. Bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe omukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Rwanda, Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo, mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV, mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza, mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya naawe nkutumiddeko ennyo, naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo, mujje mu comment section mwe abasharinga, abalikinga nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo ennamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngwalina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo nnamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza.
nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogwogenda okuwa, gwogenda ottiikinga, gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna ekolebwa eiza relative wo, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe omukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe, ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV, mubatana subscribinga mugende mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.